okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Tulamusizaako gwe wenna ali ku Avento Productions ku mukutu gwaffe ogwo ogwa YouTube. Webale bulijjo okweteekangamu data. Okweteekangamu data n'ofuba okulaba nti otuwuliriza, otugoberera buli kye tuteekayo. Mukama akutuweere nnyo omukisa. Era njagala okusaba nga naakatandika okusaba kuno kugamba nti bw'owuliriza ekintu ku mukutu guno n'olaba nga kibaddemu omulamwa ng'okifunyeemu, kigabaneko n'omuntu omulala. Mugambeko ku bigambo ebirungi by'owulidde. Musheyaringire ku kalinki ako katambule. Abantu bangi basobole okutegeera Kristo, abantu basobole okuddamu essuubi. Abantu bali eyo yasuze yeebase, yasuze akulunguta n'essuubi lyamuweddemu. Naye nga singa onoomugabanyizaako ku bubaka, ate ng'oboolyawo asobola okuddamu essuubi. Kale twagala okugamba nga bannaffe bale bagamba nti tambuza vidiyo, tambuza linki, abantu bangi balabe obubaka buno. Naawe ojja kuba okoze omulimu. Oyinza okwesanga ng'ofunye emmunyeenye mu nguleyo olw'omuntu oyo gwe wasindikira kalinki. Oyinza okusindikira omuntu obubaka ng'abadde agenda nakwejja mu bulamu kwetuga, naye n'awuliriza n'addamu essuubi, obulamu n'abuleka n'atabusaanyaawo. Kale ensonga eyo nkulu nnyo. Tugabane linki zino, siza programu eno yokka naye n'endala. Abantu ba Mukama basobole okuganyulwa mu bintu nga bino. Nga nawe bw'oganyulwa n'ogamba n'enkya kankomewo, kale n'eri oyo munnaffe naye mugabanyizeeko. Gabana. Mukama gwe mulimu gwatuwadde, kutwala amawulire. Kyempulidde wano ne kinsanyusa, kituufu, kya mukama, kiva mu Bayibuli, ng'okisindikira n'omulala nga naye alaba, nga naye asindika, nga naye alaba, nga naye asindika. Kale obulamu ne bulyoka butambula bwe butyo. Tetunnasaba, katusabe ate tuyingire mu ky'okuyiga kya leero. Ayi Katonda Kitaffe Omuyinza wa byonna, weebale olw'obulamu bw'okyatuwadde. Tuyambe ekyokuyiga kino ekya leero kituzuukuse olw'okukola omulimu gwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Golokoka yaka. Mu Matayo essula ey'okutaano olunyiriri olw'14. Matayo sura 5 olw'14. Bayibuli eyogera ng'egamba nti mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. Tujja kulaba lwaki ageraageranya abantu ba Katonda. Lwaki bayitibwa omusana ogw'ensi? Mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukwekebwa. Ono omutaputa omukyusa omulala yagamba nti mmwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kizimbibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. Bafaanagana olumosti mu byonna. Bwe tuddako mu biseera eby'edda, waaliyo nnabbi ayitibwa Isaaya. Nkakasa nga abasinga obungi ku ffe abalaba mwamuwulirako, oba oliawo mwali musomye ku biwandiiko bye. Ebiwandiiko bya nnabbi Isaaya bye bimu ku biwandiiko ebisingamu obunnabbi obukwata ku Mukama waffe Yesu Kristo, ku mulimu gwe yali ogw'okukola, ng'alanga okujja kwe, alanga obulamu bwe, alanga omulimu gw'agenda okukola, ate n'okufa enfa gy'alifaamu. Kale Isaaya yatukola bulungi, n'abantu be yalimu ab'ebiseera ebyo nabo yabakolera ddala bulungi.
naye mu bunnabbi bwonna obw'obuweereza bwa Isaaya bwali bugezaako okukuba omulanga nga bukoowoola abantu ba Katonda Isirayiri okubazza eri ekkubo ery'obutuukirivu. Tulina bannabbi bangi ensangi zino. Abantu babakoowoola babazza eri visa, babakoowoola babazza eri poloti, babakoowoola babazza eri ebintu ebiggwaawo eby'ensi eno. Naye okwawunakanako ne bannabbi abo, bannabbi ba Katonda bulijjo abantu ba Katonda babakoowoola okubazza eri obutuukirivu. Era bw'osoma ekitabo ekyo kya Isaaya ojja kukiraba bulungi nnyo nti okuviira ddala mu ssuula esooka atandikirawo n'ennaku nga Katonda ayogera, abantu bange Isirayiri tebammanyi nze, ente emanyi mukama waayo n'endogoyi, naye abantu bange tebantegeera. Bonna bali awo ekibi kibagongobazizza. Kwali kukoowoola abantu okubazza eri ekkubo ery'obutuukirivu. Bw'obaka Katonda bwe yatikka Isaaya obw'enjawulo okuzza essuubi era n'okukubiriza Abayisirayiri okunywera n'okwenywereza mu bufuzi bwa Katonda, okwenywereza mu kukulemberwa Katonda, nti okuyita mu maanyi ag'ekigambo kya Katonda Nabbi Isaaya kye yali ayogera, abaana ba Isirayiri baali bafuna obubaka obw'emirembe ate era nga bagumizibwa ne mu mitima gyabwe. Omulimu gwa Isaaya ogwali omukulu gwali gwa kusikiriza birowoozo by'abantu okudda eri Katonda. Ojja kukitegeera nti mu mirembe gino egya Isaaya gyalimu ebintu bingi nnyo, nga tulabamu n'ebimu ebikwata ku Babulooni, okuwamba abantu ba Katonda. Kale Isaaya yali agezaako mu bubaka Mukama bwe yamuwa okulaba nga ebirowoozo by'abaana ba Isirayiri bikomawo ku Katonda waabwe. Kubanga ffenna tumanyi Isirayiri engeri gye yatambula, nti yatambulanga aga n'aga, zigizaaga, bwadde eno bw'ajjukira Katonda bw'amuvaako, kwegamba ng'obulamu bwe butyo. Kati nabbi ono gwe mulimu omukulu gwe yalina okulaba ng'ebirowoozo, entegeera, amagezi g'abaana ba Isirayiri gaddayo ku kumanya nti bannaye tulina Katonda mu ggulu. Era mu Isaaya mwe tusanga ebigamba nti tudde eri amateeka n'obujulirwa. Obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri, mazima mu bo temuli musana, mazima obudde tebugenda kubakeerera. Agezaako okukoowoola abantu abakomyawo eri Katonda waabwe, n'abawa ebisuubizo. Omuwala atamanyi musajja alizaala omwana embeera, agenda kuzaalibwa kwegamba ebirowoozo byabwe abikomyawo eri Katonda, ng'abazzaamu essuubi nti Katonda wammwe afaayo, Katonda wammwe abaagala, Katonda wammwe tannabaabulira. Kubanga embeera mwe baali yali ebalowoozesa nti Katonda yali abaleseewo. Naye Isaaya yagezaako okuddamu okukumaakuma ebirowoozo byabwe, ng'agezaako okubalaga nti Katonda tabaabuliranga. Era bw'onoosoma chapters ezimu ng'essuula ya 43 ojja kulaba nga Katonda ayogera ebintu. Essuula ya 46 ng'olaba Katonda akomyawo abantu be. Ya 43 abagamba ne bwe munaatambulira mu mazzi
n'abeeranga wamu nammwe, ne bwe munaayitanga mu muliro tegulibokyanga. Kwegamba nga Katonda agezaako okubalaga nti newankubadde mulabikanga abali mu kabiga, nze ndi wamu nammwe nga bwe nnali n'abalenzi bali Abaebbulaniya 3. Kale olw'okuba ogwo gwe gwali omulimu gwa Isaaya, bw'amala obbabuulira bino byonna mu Isaaya essuula eno ey'enkaaga. Isaaya essuula ey'enkaaga olunyiriri olusooka alina ebigambo ebikulu by'agamba abaana ba Isirayiri, ate nga naffe bitugambibwa kaakano. Isaaya ey'enkaaga olunyiriri olusooka, Bayibuli egamba nti golokoka oyake, kubanga omusana gwo guzze, n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Waaw! Ebigambo ebyo bya ssuubi nti golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Isaaya yakimanya nti Isirayiri yali eyitiddwa olw'okukola omulimu ogw'enjawulo mu nsi, era nga gwe mulimu ogwo ogw'okulaba nti ensi yonna etegeera Katonda okuyita mu ggwanga lino erya Isirayiri. Ntandise nga nkubiriza okugabana obubaka buno, kubanga naawe ng'ekitundu ku Isirayiri ey'omwoyo, Mukama Katonda akukoowodde, akuyise ng'akugamba nti ensi yonna kentegeere ng'entegeera okuyita mu ggwe. Isaaya kyagamba Isirayiri nti golokoka oyake. Olunyiriri lwe twasomye lwatugambye nti mmwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kizimbibwa ku lusozi tekiyinza kukisibwa oba tekiyinza kukwekebwa. Wano we tuli waliwo ebizimbe ebimu bye tulengera, beeno omanya nti ekyo ekizimbe okirengera eyo wooteeri bweti. Lwaki? Kubanga kiri ku kasozi, naye ng'okirengera kiri mayiro nga 10 okuva wooli, naye ng'okirengera bulungi. Nammwe abali eyo abandaba, nammwe ekyo embeera mugiraba nti obeera wobedda n'olengera ewantu n'omanya nti awo kubanga waazimbibwanga, baazimba waggulu. Mu bufunze Abakristaayo, Bayibuli egezaako okulaga nti tulinga ekibuga ekizimbiddwa ku lusozi. Buli we tulaga, buli we tubeera, tulina okuba nga tulabika, nga twasa omusana, nga tutangalijja omusana ogwa Katonda. Ekyo kiba kiraga nti tetusobola kufaanana n'abalala okusobola okwaka. Singa oddira mu budde nga misana ttuku n'okuma tooki, tooki yo esobola obutaba na makulu, kubanga akasana akaaka oluusi kaaka n'okusinga tooki. Naye olw'okuba tuli mu nsi, ensi ejjudde obubi, ensi ejjudde ekibi, ensi ejjudde abantu abajjudde emitima emivundu, ffe ng'Abakristaayo tukoowoolebwa okuzza ensi eri Katonda. Tukoowoolebwa ensi okugiyita nga tugizza eri Katonda. Nga tukikola tutya? Njagala nkusomere Matayo 5 nga tulaba engeri Katonda gy'atusuubira okwakiramu ensi eno. Matayo 5 ngenda kutandikira ku lunyiriri lw'e14 nsome okutuusa ku lw'e16. Bayibuli egamba bweti,
Matayo 5:14-16. Mwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kizimbibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. So tebakoleeza ttabaaza kugivuunika mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu. Omusana gwaffe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, bwe gwaka kibaaki? Balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Ebigambo bino ate bulira nga mbyagadde nnyo, kubanga bitunnyonnyodde kye kitegeeza okubeera omusana gw'ensi, kye kitegeeza okugolokoka ne twaka. Atulaga bulungi nnyo nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabe ebigambo ebirungi bye mukola ki? Bye mukola. Ebikolwa ebirungi ebifubutuka oba ebiva mu baana ba Katonda bye byaka eri ensi. Ensi n'etegeera nti ddala bano bantu ba njawulo, bano bantu ba Katonda, bano baawukana ku ffe. Bwe bakitegeera ne kibaleetera okugulumiza Katonda. Mirundi emeka Katonda waffe gy'avumisiddwa olw'okubeera ebikolwa byaffe. Tulina we twali olumu nga tugenda kukola lukuŋŋaana lwa njiri. Twalina amaka agamu nga we tugenda okukolera, omwami ng'atuwadde ekitundu ku kompawundi ye tukolerewo olukuŋŋaana. Ne tugenda nga tuyita mu bantu b'oku kitundu, bwe mbayita tugenda kuba na bino na bino na bino, n'enjiri egenda kubaayo, tugenda kubuulira. Omukyala tulina we twayingira nnyumba za mizigo, twasangawo abakyala 3 nga batudde wabweru. Ne tweyogerako ng'era bwe tubadde tukola. Omukyala omu n'atugamba nti mwebale kutuyita, naye ebigambo ebyo bye mwagala okutugamba kabisooke bikole ku mukyala oyo owaawo we mugenda okukolera. Bw'anaamala n'akyuka naffe tujja kujja. Ate nga yali Mukristaayo munnaffe kye kisinga okwewuunyisa. Naye ne batugamba nti ebigambo bye mugenda otugamba bwe biba nga ye tebisobola kumukyusa, ffe tetusobola kujja. Bw'anaamala okukyuka tujja kujja. Twavaawo nga ffenna tuwotookeredde, tulinga be bayiyeeko amazzi, naye ng'ekituufu ebigambo ebyo byalinga amazzi agannyogoga ge bayiiridde ddala mu musaayi. Kale mwakenga abantu balabe ebigambo ebirungi bye mukola, batende Kitammwe ali mu ggulu. Ebikolwa byaffe bye byogera era bye bitegeeza ensi ku Katonda gwe tusinza, Katonda gwe tuweereza. Ebigambo byaffe bye biraga ensi Katonda gwe tuweereza, Katonda gwe twogerako. Amakubo gaffe ge galaga ensi nti bwe nkwata lino ekkubo nsobola okutuuka eri Katonda, era Katonda nnabakyoyo. Kale Katonda atuwa formula ennyangu ennyo. Golokoka yaka. Oyaka otya? N'ebikolwa byo ebirungi. Okuyita mu bikolwa, mu bigambo, ne mu ntambuza yaffe ey'obulamu obwa bulijjo.
ekyo singa tukikola Katonda waffe agenda gulumizibwa, agenda kuweebwa ekitiibwa. Katonda waffe agenda kuba mumativu naffe, kubanga abantu bagenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Abantu bagenda kukkiriza Katonda, bakkirize kitaffe oyo ali mu ggulu. Kale twekubemu tooki, tutunule mu bulamu bwaffe nga tugamba nti ddala kiki ebintu byo bitambudde bitya. Tuleme kubeerawo mu Bukristaayo nga tutagaliramu butagalire, naye tuba abalina ekigendererwa, nga n'ekigendererwa kyekyokulaba nti abantu bangi bajja eri Kristo. Banaye njagala obbazaamu amaanyi okubagamba nti kuno kwe kuyitibwa kwaffe ffenna, kwe kulaba nga twasa omusana eri ensi. Ngenda kumaliriza n'ebigambo bino biri mu Befeso omutwe oba essuula ey'okubiri. Befeso essuula 2 olunyiriri lujja kuba lwa 10. Olw'ekkumi lugamba nti kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambuliramu. Ni luno ndwagala nnyo nti twatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebiki ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Waawo! Bw'obanga wakkiriza Kristo, wazaalibwa buggya, n'otondebwa buggya olwaki? Olw'ebikolwa ebirungi, obale ebibala. Njagala okugamba nti watondebwa, you were created to shine. You were created unto good works. Watondebwa okwakaayakana, ng'oyakaayakana naki? N'ebikolwa ebirungi. Kale Mukama atusaasire. Bwe tubanga bulijjo nga tetutambula nga ye bw'atusuubira, nga tumalamu tukole tusabe Katonda olw'ekisa kye atulongoose, atuggyemu obwenzi, atuggyemu obukumpanya, atuggyemu obulyazaamaanya, atuggyemu obulimba, atuggyemu obutemu, atuggyemu emize gyonna emibi. Tubeere nga ddala ekifaananyi kye tulina, kye twogerako, kye kirabikira mu bikolwa byaffe, abantu basobole okwesiimisa n'okwegomba Katonda oyo, basobole okwegatta, okumwegattako. Bawulire nga balina nabo obuvumu obugamba nti ddala ono y'anaabeera Katonda waffe, kubanga tulabye nti abatambula naye bakola bwe bati, ebikolwa byabwe biri bwe biti, n'ebyo byonna ebibavaamu biramu koona. Okusaba kwange okwaleero kuli nti Mukama nnyamba, nga mpeereza ebigambo bino, onyambe nsobole okwakira ensi nga nsinziiraawo wennyini wendi, ensi esobole okulaba nga munze mulimu Katonda. Nsuubira nti naawe yessaala eyo gy'olina mu mutima gwo. Kale katuwombeeke tuweeyo okusaba. Omutukuvu Kitaffe Ayinza Byonna, weebale Mukama kubanga otubedde. Bina bingi bye tukoze ne tuvumisa erinnya lyo. Tusaasire Ayi Kitaffe, era tusaba otuwe omukisa omulala, otuwe entandikwa empya, tuwe amaanyi otusobozesa okutambulira mu kkubo lyo nga tukola ebikolwa ebyo ebirungi, bwe tutyo twakire ensi yonna, ensi esobole okukutegeera. Beera wamu naffe mu mirimu gyaffe, beera wamu naffe mu kutambula kwaffe, beera wamu naffe mu kulowooza kwaffe. Ebyo byonna bye tukola tutangire eri omubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.
amiina. Nkwagaliza ekiseera ekirungi, Mukama akukuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.